Abakiise mu kikolwa olukulu abavuga gavumenti basigadde si bamativu n'emisolo egiyisiddwa ku bintu ebyenjawulo omubadde amafuta aga petrol, diesel saako n'ebyuma ebiweereza ensimbi kuno saako ne application ezitali zimu ezikozesebwa mu kutambuza ensimbi mu mbeera y'emu era kuteekeddwako omusolo ku bintu ebizimbisibwa awamu n'amazzi ag'okunywa. Abakiise mu kikolwa olukulu abavuga gavumenti okubadde omubaka Rebecca Kawalya bategeeza nti omusolo guyisiddwa gwa kukosa bannansi era nti bannansi bonna bateekeddwa ogwegendereza. Ekizibu kya Uganda sente tuzisasula bazimbe enguudo n'ebintu ebirala tebalina kintu kyonna kye bakola. Kati bw'ovaayo n'otandika okubinika emisolo emirala ku bintu ebyo kitegeeza nti buli kimu kigenda kukyuka. Bw'oteeka sente ku mafuta kitegeeza ne transport yagenda kweyongera. Era kino njagala bannayuganda bategeere nti bwe tuba tuvaayo ne tubanyonyola ku bintu by'okulaba nti Uganda eno tugitereeza tuginunula bingi nnyo bye tuba tutegeeza nti gavumenti eno tekyalumirirwa muntu wa wansi kubanga bw'otunulira emisolo gireeteddwa ku bintu ebikatinga cross nti omuntu wa wansi abikozesa n'oyo ayina n'abikozesa. Ono yengiddwa ababaka abalala okubadde Alan Mayanja Sebunya, Betty Ethel Naluyima nabo abalabudde ku bannansi ku musolo guno oguyisiddwa. Gamba olabira ddala nga olwaleero oyongera otya omusolo ku mobile simanya mobile agency so kwa byonna ogenda okubitunuulira nti munnansi asigala ye bambi yali mu kattu nga yasigala ng'abonyaabonyezebwa mu mbeera eno emisolo giyita naye mu mbeera ey'ekivandulo era nze ekyamazima neekalakasiza ng'omuntu nsanvu oba ebadde ey'olukumi n'agigula ku 1200 abo bajja kumaliriza banywedde mazzi ga bidiba n'olwekyo ffe tugambye tekyetaagisa kwongeza amazzi era tekyetaagisa na kwongeza amafuta aga diesel n'aga fuel. Leero olaba omuntu ng'atambula buli kantu konna akongezebwako kamaliriza kagenda ku ye. Abataxi bo kye bajja okukola nga obadde otambulirawo 2000 ojja kutambulirawo 2500. Ono wetwogerera amafuta eri major factor of production in the economy at all levels. Bogenda mu babodaboda, bogenda mu basuubuzi, bogenda mu bulimi, bogenda mu bulunzi, teri ataagala ki transportation. Kati kino this 100,000 tugirabanga entono nnyo naye kinene nnyo. Tugenda kulaba emiwendo gy'ebintu nga gyeyongera, tugenda kulaba omusuubuzi naye akola ki ayongeramuko. Empisa omusolo guno gye guyisiddwamu ababaka abamu tebategedde anti omukubiza w'ekikolwa olukulu Anita Ntamong abajjukizza entakira kye bakola kitegeeza eri eggwanga bwe baba nga si baakuteeka musolo ku bintu bino. As we do all this, what Honorable Semuju is saying, that much as we are doing this, you should not also come for bailouts that are not justifiable. That's what he's saying. But at the same time, we also have to be mindful. Lubowa is working. They are working. We should also be mindful of the services that we need to provide to our people down there. The hospitals, the roads and whichever. Oluvannyuma lw'okuyisa omusolo guno awamu n'obuwaayiro obulala omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda azzeemu n'asaba paalamenti ebakkirize baddemu okuba ttooki mu buwaayiro obuyisiddwa ng'alaga nti kino kya kukosa nnyo eggwanga singa banaagenda mu maaso n'okuyisa etteeka lino. If we impose another tax, we are going to cause a lot of damage to the economy itself. Because you have transportation of almost of everything that you are using. But also, most important, Madam Speaker, we have a budget that has officially been referred to us that is being proposed. These particular taxes, you are looking to raise about 150 billion. But in the budget that we are handling, you have 162 billion for donation. Kino kiwalirizza omukubiza w'ekikolwa olukulu okuddamu okubuuza abakiise oba bakkiriziganya n'okusaba kw'omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda era nga abo bakkiriziganya nabo abawadde okukkiriza nti ye wabula ate abawakanya n'abawa amagezi okubeera nga bagaana. Kino ekibuuzo akiwadde eri abakiise abadde bakkiriziganya n'omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda abadde bakkiriza kiwuliddwa nti bwe bayisizaamu amaloboozi amangi wabula sipiika n'agamba nti ababaka abawakanya omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda abakkiriza omusolo guno guteekebwe ku bintu bino be babadde abangi. I put a question
that Kilo 3 be recommitted as proposed by Honorable Semuju. Those in favor say on the contrary, nay. The nays have it. Bill third reading. The Excise Duty Amendment Bill 20. Newankwadde nga bino bibadde bwe biti abakiise abawabula gavumenti mu paalamenti basigadde si bamativu era abamu ne bayimirira nga balaga obutali bumativu abamu batuuse n'okussa ery'okwekandaga ofuluma paalamenti. Omubaka wa Kampala Central Alhaji Muhammad Nsereko alaze kino kye kitegeeza ababaka kye bayisizza. Ne bagamba nti bafaanane ne ba mobile money ne mbaga ataawo mwerimba temukitegedde kuba oli bw'aweereza ssente ng'ayise through World Remit oba Send Wave era zijjira ku mobile money wallet ey'omuntu n'agenda n'azi withdrawing. Kati kino kigenda kuba kitegeeza omuwendo gw'ogenda okuba ng'ogirayo ssente kugenda kuba gweyongeza. Ekyo kiraga nti abantu ababadde babeerawo ku lw'akasente abantu baabwe abali ebweru ke baweereza gavumenti egenda kakekejjulako ssente endala. Ekyo si kya bwenkanya, kigenda kuleetera abantu okubeera nga babikolesa mu ssente y'ebibanda ng'oli agamba ziteeke ewa Lubega nze nzifunire ewa Sekamaanya. Ekyo ekitajja kuyamba. Ono era alina n'obubaka obw'enjawulo baweereza abalonzi. Nga bwe nabagamba ku musolo ogwasooka temuyina mulala gwe munenya. Be muyina okunenya bebo be mwalonda okubeera wano. Kakati buli omukwata essimu yo okubira omubaka w'ekitundu kyo omugaye nti bannaye ababaka bwe babadde baga nti temuteeka musolo ku mafuta gw'olonze otya. Bo balonze ne bagatugongezi. Era waliwo gwembuuzizza nti sebo mubaka ewammwe wazze n'ogamba teri ssomero kakati ssente osazeewo tuziwe bano abayigiriza abantu okunywa emmwanyi n'atamatama kubanga ekituufu akiraba naye akola ekikyamu n'aga nti tebajja kumpa fulaaga. Emisolo gino egiyisiddwa gya kutandika okukola mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025. Olunaku olwaleero bajeti era ekubaganyiza ebirowoozo ku mbalirira y'omwaka ogujja 2024-2025 na biki ebiteekeddwa okulowoozebwako. Yise Kigongo olwa Channel 44 Oleggulo.